eno ennyonyi ejjira mu kasirise nga terabika ng'ate nno ya mutawaana. B-2 spirit bomba egiraidinga mu bbanga nga bw'olaba ekisikiriza ekitambula. Eno ennyonyi baagikola ne bagiwa obusobozi bw'okuba tesobola okubula lwansonga ne radda zennyini tezisobola gira missiles tezisobola wadde gikoonako. Kyokka ekyewuunyisa eno ennyonyi ebuuka miles ezisoba mu 1000 eyo mu bbanga nerengera tageti yaayo nemala n'egikuba nebulirawo ku supiidi ey'amaanyi etalekaawo bukakafu bwonna bulaga timu kyekifo ennyonyi yabaddewo. Kyokka ekyewuunyisa buli curve buli edge kosa buli line eri kweno ennyonyi bagidesigninga ne bagiinginiyalinga ne bagiwa omulimu gumu gwa kubeera dominant. Bapiloti bagiyita susurio kyokka ba engineers bagiyita genius of the sky. B-2 tebuugana wabula ejjira mu kasirisi nebuuka waggulu w'ebibuga ennyanja kosa ne battlefields nga terabiddwa. Eno ennyonyi si just bomba wabula masterpiece of human engineering. Kyokka ekintu ekisinga okutiisa kweno ennyonyi ne bojja ne $2 billion Omumerika tagigguza. Kati gomanye ensonga lwaki kino ekintu kiri bwe kiti lekaawo ansayo mu comment section nga bulijjo full video tuzisanga ku YouTube Alpha Sononite twesangeyo mu kaddaako.